twagenda mu maaso nga tubagoberera nga tubafollowinga naye nga tetulina kutebereza kwonna nti wayinza okubaawo ekigenda mu maaso wakati w'abantu bana babiri kitegeera era nga wobalaba ngera omulimu gwaffe gunti gwa kulondola olunaku olumu twalaba omwami ono ng'alina akafo akamu kaalimu ng'alina omukyala gw'atambula naye n'olwokuba nti ffe twali tetumanyi kiki kigenda mu maaso awo naye nga bw'obalaba oyinza olowooza ba bizinesi patana balina bizinesi ze bateesaako bombi twagenda mu maaso n'okulondoola omwami ono baatambula omwami mukyakaze mulungi ne bakakafe bagenda bombi nga batambula babiri naye nga tebalina kiraga kyonna tuba bali mukwano babagalana twagenda maaso nga tubagoberera okusinzira omukyala nga bweri ayambadde oba ng'enfaanana bweri efaananamu nga naye tosobola kulowooza nti oba mukazi we oba malaya we wabbali naye abantu bano mu maaso gye bagenda beeyongera okubeera bonna twagenda okulaba nga kwegamba mu butuufu naffe tufunyeemu okwekingera nga omanyi nti omuntu wabayo ebikola omuntu byakola olaba nti bano baagalana oba tebaagalana naye okusinziira ku bikolwa ebagenda bakola eneeyisa gye bagenda beeyisaamu emikono gisinganye nekwata gye beekuttemu kiki tebeyaliikirira ng'embeera zaabwe zitandisa okukyuka bwe tubali tulowooza nga bizinesi patana naffe ntandika okuteebereza kiki ekigenda mu maaso awo era ng'omuntu omukulu bwomanyi bwabeera naye ogenda mu maaso nga tulondoola abantu bano gye bagenda batambula bonna bye bagenda bakola twagenda okulaba nga kisusse ku kyaba bizinesi patana kye batambuliramu tugenda okulaba batandise okuyisa emikono beeweeweeta ng'entambula zaabwe ekyamazima zisusse ez'obukwano nga zeeyongeddeyo era ndowooza naawe obirabirako bwe talina bizinesi gyakola naye ng'alabika naye mukazi obanga yeyo gye yagendanga n'akeera n'akomawo ebyabasajja naawe obitegeera tosooka kumujaji nga tonakula gye bikubeera ezo ye omumanyi ffe twagenda mu maaso era ku lunaku lwonna basiiba bonna abatambula bonna naye ebyaggwe maaso eyo sijja kwema nti twabimanya tetwamanya kyaddirira olwo lunaku kitegeera ffe twakomaani ino nga batambulira ndowooza bwebalabaawo abantu bano bagenda mu maaso n'omukwano bagenda mu maaso n'amapenzi gaabwe bwe beeyagala bwe banyumirwa naye nga gwe mukazi watto ewaka gwe n'abaana balese temwina na kyakulya babalese mwayuya naye ng'eri yali mu ssanyu lye alina omuntu gw'ayagala batambula bonna bapepeya bwe beekola ebintuntu ebitagambika naye nga gwe mukazi watto oli eyo oli mu nnaku yo omuntu gw'otomanyi atayinza omukwata bwoti n'omukwata ku mikono n'otambula naye bwoti era naawe bw'okiraba bulabi ng'oledde yali amwagala kyona buli muntu akwata omuntu ku mukono abamwagala ekyo okiraba bulabi kubanga nze oli omusajja amumanyi embeera ze zonna bazitegeera omukyalo ono ye yafuuka common figure mu kamera zaffe kitegeera era lunaku no twabalaba nga batambula n'omwana ebiragera mu kafo akamu akasanyukirwamu twabalaba nga bagenda ku beach omwami we n'omukyalo ono era nga bwebalaba nga bwe nagambye mukwano nti omusajja ono buli we twamutambulirangako ebiseera bye ebisinga byabeeranga byakusanyuka yabeeranga mu kucakala naye ng'ekyebuzibwa ku mulimu abeerayo obudde ki kubanga obudde obusinga yabeeranga mu bifo by'amasanyu n'omukyalo ono era nga batambula bonna era olunaku olumu twamulabako ku beach muganda wange nga bali ku mazzi naye ng'ekyebuzibwa gwe yali akututeko ku mazzi mwali mugenzeeko awutu naye mwali mugenzeeko ku beach naye ng'ono omukyala amutambuza baabo bawuze bali ku bibumba bali mu kulya naye nga gwe omukazi wattu ewaka gwe n'abaana mwayuya mubuuza kye mugenda kulya naye nga bo bali mu chips and chicken naye bannanga abasajja lwaki abasajja abenzi beekaza ate ekisinga okunyiiza balema okulabirira awaka waabwe ne bagenda balabirira abantu be basanze obusanzi abatabamanyi naye ng'ekyebuuzibwa ddala omusajja ono singa alwala omuwala ono gwakyakaza asobola okumulabirira asobola omujjanjaba asobola okubeerawo simanyi kyebagala kati abaana batandika okusoma tanaba bayesende fees ku ssomero nibakambona waka n'ez'okuleka waka nezimulema okuleka naye nga aze mu bino byakugira nga bamala yakutwalisa byennyanja biki nkwegayirire kakkana
So katule maaso. Abasajja simanyi nakumenyesha. Katule maaso gye byagenda byakirawa. Twagenda maaso ne bafa olunaku lwonna. Twabala batula. Ne batumya ebyokulya, ne batumya ebyokunywa, ne banywa. Naye nga ne wakatalese wadde. Kaba naye abasajja simanyi. Naye kisoboka ekyo. Wakiri agenda nakwata omitwalo ebiri nagiwa malaya naye nga ne waka. Alisewa wa 10 bammeka naye nga tafa naye. Kwanza sagala opanguluke kati. Kwa hiyo tova mu mbeera, tukubanga tegonova mu mbeera ebisigadde oyinza obutasobola bbira nabigumiikiriza. Kati nsaba okakkane mukwano. Okay. Era ffe kamera zaffe zagenda maaso n'okulondoola omwami ono. Naye ng'ebikolwa baali bakolera nga omanyi abantu abaagala ne babeera biiki bali outing. Beekwatangako ndoza emikono bakola ebaagala kuba bali mu bulamu bwabwe bwa ddembe. Kiraba kino kiina mu kiiso kiraba. Naye bannanga abasajja mwabaki tulaba omwami ono alina omuwala ow'ebbali bapepeya basanyufu kyokka bw'atuuka ewaka zibeera ngumi kubeera kuyomba balya ebyokulya buli kimu kye baagala. Olaba omuwala ono kyasaba kye bamuwa kyayagala kyalya gyagenda bamugamba nti bebi tugende wano ng'amutwala naye nga gwe mukazi wattu oli wako oyayuuya n'akagoye akapya tokalina n'akaviiri kasiiwuse kakutuse naye nga mwana muwala ye byayagala ye bamuwa byayagala buli kyasaba oba kya sente meka omusajja akwata bukwasi mu nsawo. Naye abasajja lwaki temweddako? Namanyi bwaba mulwadde waaki akwata bukwasi bikazi wayagala. Naye ebisajja simanyi nakumanya ate oba oyagamba bugambireko abaana otambula ogende. Nenda mukwana ekyo kikwesaawo baana. Nze mpulira mbikooyi. Bila byokwoye bino byokulaga ndekera babikolako. Bindage aya nekyo gwe mulimo gwe nayagala otegeera ate nakola kimu nange. Ngende maaso. Ngenda maaso. Okay. Abantu bano bagenda maaso. N'olunaku lwabwe ne banyumirwa. Bavuddewo bawo badduse beeyongedde ekyo beeyongedde. Laba omukwano nga guno bannange laba omwami bwawe weeta omuwala okumanya omukwano gubadde okumanya omukwano mungi nnyo gwabajja yadde batudde nga balaate kye bamalidde ne gubateeka wansi ng'era omanyi laavu gye kutwala gy'ogenda. Laba omukwano mungi mu laavu ey'ekitalo naye nga mukazi wattu ewaka tebamulaga mukwano talina laavu abeera mu kuyomba abeera mu kakaalukana ddala essanyu n'alijjawa. Naye kati nga mwe bannange mumpa magezi kinkole ntya ku mwami oyo kubanga nawe omulaba bintu byakola bw'atyo kati naamukola ntya. Mukwano kimanyi nti ekisinga byonna obeera bugumiikiriza. Okitegeera olina kusobola kugumiikiriza kubanga ekisooka gali makaago omwami wo muyinamu abaana. Kati kyandibadde kirungi n'osooka n'omanya omwami wo biki byakola atambulira wa n'omugumiikiriza. Omanyi ebisa ebisinga kyetaaga tugumiikiriza abantu embeera zaabwe tubanga tuzitegedde. Anti era nange kijaga bwana nange saagala kubeera awo atendeka abaana abonebona ayite malaya atunduza omwana akola ebiki naawe olaba bulijjo ku magundi mativi abaana bawadde abaana obutwa biki ebyo kitegeera. Togenda kulekawo baana bo. Kyobumanya kiri anti obuzibu bwakola bwakukeera ku makya ajja konkona yenna atuya ne yenna asuze tomanya nakumanya gye yasuze oba yasuze ku biki. Tugamba n'ogera awo ebintu bitegeera. Ekimanyi kyonna kijja kuggwa. Kyonna kyekiri ojja kubanga gwe olina waaki. Era oluvannyuma ennyo baatuusa ekiseera ne baabulira ekifo kino nga bamaliriza enteesaganya zaabwe zonna. Maama omulimu gaffe gutambula maaso. Era nga bwe nagambye kiddamu nti ffe tusigala tugenda mu maaso n'okukola omulimu gwakolaki. Ojjukira ennyumba eri gye nakulazeeku mutandikwa we yayingira ne tutamufolowinga ojjukirawo. Awantu wano olw'okuba nti omwami oyo yagendanga buli lunaku ng'atera okugenda ebiseera ebisinga buli lunaku twebuuzanga omwami oyo naba akola ki munda muno mwakolera kale nga tukitegeera. Naye olw'okuba nti twali twekengeddemu naffe kye twakola twali twasoseyo dda ne tutega kamera zaffe mu lw'omwezi. Era omwami oyo yatuuka ku kikomera ky'ennyumba eno n'abako essimu gye yakuba.
Era ekifo kino bwe twamanya nti omwami ono akikozesa nnyo naffe tetwakoma okwo tetwasirika ne tuteekawo ba investigators baffe ne beetooloola ekifo buli wamu ne bateekawo kamera okulaba omwami ono aba akola ki mu ndiino. Era lwali olwo olunaku lwali lumu twagenda okulaba ng'omwami ono ali ku ssimu ayogera alina gw'amatiza alina gw'akakasa. Era olwamaliriza n'akwata ekkobo n'ayingira munda mu kikomero omwo naffe ne tulindirira tulabe kiki ekiddirira munda omwo. Ng'olwakubiraani kanyende maaso essimu gye yakuba ngenda kuba nkolako omuntu gwe yaleeta omukyalo oyo kyamujogera era amulaba malaayi omutegedde omukyalo ono olw'okuba nti babeeranga bonna bayingira bulungi mu kikomera. Yennoloza wayita akaseera tuba tukyali awo tugenda okulaba nga boda erina omukyala gwereese naye tugenda okwetegereza nga ye mukyala y'omu ono atambula n'omwami ono naffe ne tudowooza ne tujjukira nti kitegeeza omwami ono abadde ayise ku mukyala we ate beesanyuseeko babeereko mu kaseera kaabwe ak'essanyu mu kifo kino mwe baateranga okubeera. Era terwali olwo omukyala yasasula booda bwe yamaliza okusasula booda n'ayingira munda naffe basipaayi baffe tebaakoma okwo ne bagenda mu maaso nga balondoola nga twagala okumanya kiki ekiddirira munda muno. Naye ndowooza naye nga bw'oli omuntu omukulu omanyi kiki ekiba kigenda mu maaso munda eno. Ne bayingira mu lumu yaabwe nga balina okuyingiramu n'olwokuba nti nga bagamba nti kamera zaffe zaali zaatuuseyo dda mu nga lumu ezinga tutadde mu kamera nga bw'olaba wano ndowooza omwami ono omulaba nga bamaze okuyingira lumu ekyaddirira mukwano kirala. Nga bwe twali twekengedde ekifo kino kamera zaffe twali twazitaddeyo dda munda mu kizimbe kino naye era lwali olwo bamaliriza bayingira munda mu room nga tebamanyi nti twataddeyo dda spy kamera zaffe. Naye omwami ono lwalaba omukyala n'amusanyukira nnyo n'essanyu eringi n'omukwano omungi ekiraga nti yali amwesunga era yali amulindiridde n'essanyu lingi. Tebaakoma okwo batandikiraawo omwami n'akola buli kimu kyayagala ne bagenda mu maaso n'ensonga zaabwe. Omukyala twalabanga asumulula omwami n'atandika osumulula amapeesa ng'era w'omanyi abantu abasisinkanya ate nga baagalana. Naye muganda wange ekisinga okunyiiza abasajja lwaki temwekumira bakyala bammwe? Mugamba nti abakyala benzi naye bannanga abasajja mwenda. Ono omusajja gwali gufuuse muze nga mukyala we takyamulowoozaako wadde akatono wabula ng'asiba na mukyala ono gwapepeya naye gwawaana gwasuuta. Okwasa otya omuntu omutima gwo gw'otamanyi gw'olabye obulabi ne weerabira omukyala gw'otandise naye obulamu bwo gw'ovudde naye mu nnaku n'ogenda ne gw'osanze obusanzi. naye baana y'abasajja baagala ki? Omusajja n'atambula n'agenda n'akuleka waka n'obona abaana kati ali kuzunga n'amalaayo eno. Olaba n'okulaba nga bannaye oba onookola ki? Kati ogamba n'ogamba oba eno embwa ngiya ku butu oba ogikole ki? Wuyo obona abula n'abaana okola ki? Kati nze gasiya saagala nakulaba jjayo n'ebintu yo saagala nakulaba saagala bijje saagala. Nze kuya n'obusungu simanyi nakumanya gasiye oba n'amukolera ki? Omusoko mpuliriza nyambuka kane kubanga wona watuuka kanye tugenda kulaba story. Kati wobeera gwe nga gw'olaba omusajja wo ng'akola bino kati gweoyinza okuwira emirembe. Ekyamazima si wakubeera musanyufu. Kati nze manyi kyengenda okola ngenda mulekera abaana ntambule ngende kubanga nzinda bano sina mugaso. Kati uyo alese abaana olobula abaana bakakulese akali akeera kumakya komawo buno omulaba muloje tukiraba kyakola solution ya byonna okuleka abaana se solution. Kati wobeera gwe ng'omusaza akola bino byakola bino eno kati wobeera gwe okola ki? Bwembeera nze eno omusajja nsuza busuza musoota naye si musajja mu nnyumba kotoyinza kuva kano nososala neno malaaya nokera kumakya nojja n'okukona mukazi wo nti okomawo kati mba nafumbirwa ki kyenda mba nafumbirwa ekisinga kutambula genda amulekere omukazi we gw'ayagala nekyendaba yogasiya kyayagala nakuwagala kumanyia oba akola biki oba akola ki kyagala kyaba akola kakati nze mpulira ebisigadde mbirekeyo mbireke saagala kulaba nzi nate nga omulimu guno mukwano gwakuleeta n'okukwasa negisa n'okwegisa lwaki najja n'okujja kuba kati bino bira n'omutwe gwagala kunjabe mbadde nsaba atalisa okumiikiriza olabe kiki ekiyongera mu maaso saagala mutwe
simanyi ndi mwanyina ekikubwe nekunza ani ali mumaka ani ali mumaka gwe wabeera kyembuuza kubwe nekunza ani ali mumaka osigalango oli kiyambi osigalango okiyambi ojasigale ozaala nte naggulo nenda sooka okwetondera kubanga tuwedde okukola omulimu guno kubanga mikwano nate mukolekeyo mu bintu ebyo ndowooza byonna mubirabye nga bwe bitambudde ekitundu kyaffe mukirabye omukyala muwulidde biki banaye simanya kyenyiza kwogera kubanga ekyamazima abaami munyiiza ate muneeraliikiriza kubanga entambula zammwe ekyamazima zisusse okutweraliikiriza nga ffe abakyala abafumbo ndowooza bannange mulabye mulowooza omukyala ono asale magezi ki akola atya kiki